Bigambo si birungi mu ggwanga Uganda, embeera ya kinyikagobe tuli mu kye tuyita somber mood. Mbeera ya nnaku olwaleero tukyaliddeko muganda waffe Shalom Kaweesi era tugenze wali ku Upper Prison Luzira, tumukyaliddeko tumusanze mbeera si mbi, mbeera nnungi. Babadde ne Nubati n'atunyumiza nti omusango guno agenda kubeera nga agulivula, naye nga saawa eno otwogerera yabadde alina okukomawo nga bateeseteese okubeera nti at least bagiyita production warrant abeere nga akomawo, naye kusinziira ku information gwe nnina abalamuzi bonna tebaliiwo era nga omwaka ogujja Shalom tugenda beera nga tumulaba. Tugenzeeyo embeera gy'alimu mbeera nnungi era tumusanze abaali beeraliikiridde nti omusajja agende ku kanula, omusajja agendedde ku ki ekanula agirina bulungi nnyo, bamuteekako eddagala ebyendya, alina akaseffuliya ke k'emiga ebiri afumba ne balya ne Nobati era nga galubindize kweziri bulungi nnyo, akapati baamusaze ne uniform gye yayambadde ali 173 uniform yagiyina, bagambye bagenda mukyusiza, naye nga mukomera gyali agamba embeera nnungi, ali anywa era asula bulungi, ne TV balaba era nga tukiddamu ne TV balaba ku ssaawa 10 aba yayingidde dda nga beebase. Eno muba mutigguka masejjere eri baba beebase, musajja we teyali yamanyira okukyakala kudda wano okudda wali, era nga kyembadde neerabidde okwogera MC Meya ye serebu weeri, naye nga ngenze nenoonyereza ne ngamba lwaki serebu. MC Meya yakwatibwako n'asibwa awantu awo e Luzira era yaliyo okumala ebbanga, abasibe bonna bamumanyi, yali kyakiri okusinziira ku information gwenvudde naye e Luzira. Ndinamu Amutegusa olunaku olwaleero ajjukira nti Shalom bamukwata ku musango gwa hate speech. Hate speech eno tugenda beera nga tugiyitaayitamu, bakusiba maximum gye tubala myaka emeka, ani asibye, asiba ddi, tugenda kukola tutya okuwona okutusiba hate speech eno. Tubadde naye musajja wange Frank Antambi naye okusinziira kwe yabasiba yangambye nti mukaawo okukira omususa naye amwagala munda. List eri endless, abantu abakola akantu kano list kuliko Kasuku, Zubeda, Nalongo Kitono oba yagenda nca n'abalala bangi bagenda beera nga basibwa olw'ebigambo ebyogera wano. Mwami Innocent Busungu gwe bagenda kusiba tutya? Buuza ku bantu. Ogamba oti Megatron andi bulungi muzze ogamba otya? Nva Luzira. Abala mwenna abatulaba mwebale, mbaniriza nnyo, mwebale kutuwa matu gammwe eyo nsonga nkolo. Now ekyatuuse ku Shalom kibi, teri kwagaliza munne komera kibi, kiba kintu kinene, naye etteeka lino okuva lyajja mu ngeri yakusaagirira Computer Misuse Act likyali pya ate enkola eri strict, ebadde tennabeera nnyo mu ffenna abantu aba bulijjo, okusinga ebadde nnyo mainstream TV, radio n'olupapula, kubanga mu mawulire level nti abalamuzi baba bakambwe nnyo ku nsonga z'abamawulire, nti enkola ey'okulebula nti kiba nti omuntu bw'omwogerako ekintu naddala nga si kituufu oba n'omulabisa bubi mu community, abantu abasinga oli akitwalira awo. Waliwo story awo omwana gye yankola lwakuba namala ne tulwana neevaayo, sijja gyogera kubanga nja kuba ngifathalinga, ninda lwana naye nga omwana yali agitaddeyo nga ye ali mu kuseka busesi. Ako tegusulwa nedda ate bwe kava akantu bwe kava tewali olw'obutambula naye nga promoting a hate eyinza okundetera obulabe ng'ate context mwe nabadde njogera yabadde enandala ne statement yagibazeeyo nga yasazeemu akantu kalinamu interest kyabulabe, yetalaba bulabe kati ate omuntu kasita omukoonako awamukwatako n'ogamba mu Abaganda, gw'Omuganda, gw'Omukatoliki, gw'Omusiraamu, gwe kabe waasenu omuntu oba omulumbi butereevu, kati amaanyi gajja nago, ajja n'amaanyi. Naye katuddeyo ku nsonga okuva etteeka bwe lyajja nti methods za communication zaagaziwa ne ziva ku lupapula, ku radio ne ku TV ne tudda ku social media. Kati social media erina ekintu kimu, gwe producer, gwe editor, gwe reporter, gwe buli kimu lwakuba engoma gwazina toyina kucekinga, kyabulabe nnyo era gye tugenda kituukira ddala ne ku publisher singa eno guno omukutu gugwo
singa njogerirako ebitajja gwe tosobola gamba mbu sigwa byogedde akute gwe muntu omukulu kubanga channel yo eri registered manyago omuntu singa ayogera ebigambo mu monitor mu New Vision editor wa New Vision oba wa monitor oba wali bukedde gwe publishings you get pass yes. wano badde n'okufadhalinga obufadhalinzi n'oyongerayo okola omusango gwe gumu ogwenkanankana n'oli eyakikoze oba kutegedde musajja waffe Ganja yali ku kamera mu Buisiraamu gwe alagirira abantu gye batemera embizi nti bakatemera wali Ganja ajja kubatuwabula gwe awabula nti batemera eri wadde tolidde nogamba oba otaddeko ettaffaali gwaleese akagaali gwaleese enkoba akajja kugwa noleeta enkoba n'emiti gwayambye okusindika gwayambye okusindika akagaali kale mukaseeriza omusajja bimulemeredde gwaleese akabazi gwaleese enku naawe agamba mbwe vomberera bikalya omusawo gukwata buli mwenna kyekimu kati kyotegeeza nina nabaddeko neyasibi nawe namusanzeeko nga ye agamba nti bamuvuma byasinga okumuluma agamba nti bamuvuma nti mubinyi ate nga yatondebwa kifaananyi kya Katonda ne bamuvuma obuggulu naye era nange yaŋŋambye gwe okyaza abanvu nga nze sivuma nanyinyonyola naŋŋamba gwaleeta nemuga ate ndeeta nzabyogedde naŋŋamba no lwakiri bitememu ovunaanyizibwa 10 ku 10 kyekiri kyogambye era sijja kwogeraani ne mu nkola eno yaffe gye twayingiramu eyakanto mpulidde abantu abawerako omu 2 3 4 5 gundi yaleeta abanvuma abanvuma gundi yabaleeta yakiri mwami Edison kyaleetera Simon n'agamba nti buli agala okunvuma agende eri kati mwenna inawe muvunaanyizibwa kyekimu kati nno yomuveeko nono kyokka abaana bawano maze nkakusindikidde okalabye okafunye oyo naye yennyini asaasaanya obukyayi era naye bw'omugwamu nti wuuno omukulu abadde tuba mu gurupu y'amawulire Ganja ng'asindise nga bandiko banfu era bw'ogamba nti wuuno yakasindika 7 abadde asindika obukyayi ng'asindika bukyayi tosobola gamba mbu asinze namuvuma nange bakampa bubi nange nakasanga basanze kutu si yenkola kuba nti ne mbuntu oba okigenderedde okawongerayo kaba kuba kuggwe wali okongeddeyo nga kakwata kuggwe wali kongeddeyo kyekiri emabega twalina obuzibu ku mainstream oli n'ateekako omuntu n'avuma oli agamba nze basimanyi byagenda kwogera ate kano ke bakola kakati ne bakubuuza omuntu n'amala okuvuma obulungi n'avuma munne n'amwogoloza disclaimer bino ebigambo ebyogeddwa bya muntu sekinnoomu si bya TV eno oba abakozi baayo anti kakati ekyo kyeyongerera ddala okulaga nti obitegedde nti bikyamu ye disclaimer gy'otaddewo bagenda tukwata buli wamu gw'oteekawo disclaimer lwaki wano wagitaddewo nze kuola ebigambo ono byayogedde bisitategeera toba kumuwa platform byali yeyongeddeyo bali babifune kati nze bankozesanga eyamuwadde gw'omuwadde platform n'avumirako gw'obadde olaba bisaana wabiverifyinze nga bituufu gwe nga publisher wabiverifyinze nti bituufu kubanga kati oli agamba bali sibalinaako buzibu oli yanvumye ona yanvumye simulinaako buzibu ne oli bye yabadde ayogera wabitunuddemu nga bituufu anti kati nina kyembuuza mwami Tekusobola oli wano oyogera naye ebintu byogera bituufu obirinako nkugambye mbulina kati kambuuze osoma mutemubi mukadde mama waye kyaliyo okay mbakubanga mbyogera ku mama wo waligambye n'ebituufu nga bwe nyongera waliogedde okuntekamu omuliro kitegeeza olina interest eri kiriya weebuzaabuza bwebuzaabuza ate wotuukira okugambamu n'ebintu ebyo bituufu kitegeeza gwe kennyini otandise okubelivinga nti si bituufu olina all the reason ekulaga nti obibuusabuusa era otulaga tobinoonyerezaako niyo obireka bigende mu maaso naye katuveeyo mbadde sinatuukayo mu kooti ne charge sheet saagirabyeko bamuvunaanye eki head speech okay era ng'amuvunaana ye mukyala Fulufiga avunaana abantu babiri avunaana Kironde Dr. Kironde okusinziira ku yagamba nti
bamutyoboola bamuyisaamu amaaso oli bamutaleko emisango ebiri gyose nagimanya nga kubayi tebannamukwata naye ono aligwa hate speech. Okay, kati hate speech kitegeeza nti oli ayogera byonna byayogedde n'ekigendererwa ekyokukyaya abantu obulweko obwekyusizo obulweko woonywa amazzi obulweko gw'oyogera naye gw'okolagana naye akuwa omulimu akwesiga akukyaye ekikuleetera emirimu gy'okuziŋŋama n'oba nga community society ordinary person wa community ng'akulaba ne contempt gwe mpadde ekitiibwa kitegeeza agenda okuwa business tagikuwa alina okudiringa naawe tadiringa naawe ni tudefininga tutya hate speech. Hate speech eteeka okuba nga by'oyogedde si bituufu nga olwo n'ensonga ezimala gwe okulowooza nti si bituufu nga tokikoze mulundi gumu wabula ozza okiddiŋŋana n'ekigendererwa ky'okumatiza abantu bankyawe kasita okiddiŋŋana bwekikola ogumu osobola okwewolereza saategeera nekuvuma leero nenkogoloza nenkuta kyekiri kye bagamba naye annemeddeko nnyo senga yanvuma lumu olina okukakasa nti akikoze emirundi egiddiriŋŋana tukwatagana nnyo era ng'akikoze mu bantu abasukka ku ye kwasiga mbeera wano n'ebyogera nze kati wali buzibu kuba tewali abiwulidde n'ebigambo ng'obikyuzinze obironze ebindabisa mu ngeri gy'oyagala okundabisaamu etali ntuufu nnyo ddala ng'oyagala ensi enkyawe olw'obusungu bw'oninako ng'oyagala ensi yonna egaba ne ku busungu obubwo naye endabenga ggwe bondaba saate gwe osobola kuba wankyawa ku lw'ensonga zo nyinza okuba nakusobya basaa kusobya naye nga wankyawa kati mukunkyawa ekyo nnyo osaasaanya obukyayi obuyinza okunviiramu obulabe kuba kati gwe oyinza okuba tolina kyoyinza kunkola naye oli ganja kyaliwo bw'abiwulira yasobola obutalireactinga nga ggwe ye n'asitukiramu ate n'areactinga bulala therefore bonfudde public enemy egenda okundeetera obuzibu kibayita mu bimpimpi kibayita hate speech ya bulabe nnyo nadda hate speech kibi hate speech kibi nti hate speech mu ngeri yonna ng'okya ovumirira eddiini y'omuntu ovumirira eggwanga lye kilabu ye gyawagira ovumirira persona ng'omuntu gwemoze nga nemoze gwenvumirira ye nga ggwe musajja oyo mubi nnyo musajja oyo mulabiraawo musajja tukwatagana therefore kati nyina okumanya bigambo ki oli byeyambisa alyoka abitaaminge nga hate speech kyo kiri omuwaabi kye yagambye bamugamba alina obuntu bubiri ekirala nti alina obugulu ekirala n'amugamba nti mubi nnyo kyekiri omuwaabi kye kyagamba yes nti omuntu ali owa bulijjo ebigambo ebyayogerwa asobola obikkiriza n'abitwala bw'atyo omuntu owa bulijjo atali onoono ne bw'abyogera ebigambo ne bigenda mu community society ebitwala etya naye ono tekikomaawo alina okuleeta obujulizi nti kino na kino kyaliwo olwa ono kyeyayogera bwe tunaatuuka mu submissions mu bujulizi bwennyini ono alina okuleeta obujulizi nti nabadde n'eddiiru nga olwo ddiiru gye bayita Ganja Limited Ganja Limited yampa ebbaluwa bwe ziti ennaku z'omwezi 15 ogwokubiri nga bampadde eddiiru ng'ono tannanvuma bwe yanvuma waayita emyezi ebiri oba omwezi gumu oba wiikisi bbiri Ganja Limited n'asazaamu contract yange nalina okufuna obukadde 10 olina okuleeta ekiraga nti ono bye yakwogeddeko biina byakukusereza byakufiiriza magnitude eryoka egejje nnyo ate wengamba nti byannumiza mutima anti byonna kati okulumya mutima ebyo byonna bituufu naye okukijjayo obulungi kubanga ekibonezo kiyinza okuba ekitono nnyo oba ekyokuluwa oba biki byo okukasa gravity ekyakutuuseeko
kyali badde beta nga kooti ogiraga ebyakutuuseko mu butuufu nti contract bagisazaamu nafiirwa kino na kino olw'omwami oluvannyuma okukola ki okumpita twali ku mukoto basajja bonna ne batandika okuseka ne bandaba bw'ati abaana bange buli bwe ntwatwala ku ssomero nga bansekerera abakatyuni baabado batandika okuva olwo okunkuba mu katyuni byava ku mukulu ono byeyeyogera bakama bange sikyawera n'otulaga obujulizi obulaga kyekyakutuukako naye bw'oba tobulina era omusango ba tegunnaba kugwawo ne guba gutandise okunafuwa kubanga impact ekyakutuukako kyo tekinnabaawo naye ono aloopa alina kakasa kintu kimu kooti nti ebigambo ebyayogerwa wandu byali bigenderere nga biri calculated okubeera ne desired result nga kyagala okuggusa nga kyekyokundabisa obubi mu bantu nfiirwe mpeebuulwe bantyoboole nfuuke ekitagasa mu community eri famire yange n'abandaba ndozaawo ekitambulira I have a question to ask you. Nina ekintu kino bwe kyabaddeyo abantu bangi ba blames government okuvuma kuno kubaddewo ono yasibye ng'avuma abantu gye bamukwatako oli n'agamba ani yamuloopa ekintu kino g'okirabira mu context nti ono bulijjo avuma n'ono avuma ate ye ono avuma nti ate yaloopye awo gw'okirabira mugundi ki mu nkola ey'amateeka tosobola gamba nti n'ono avuma bulijjo ng'oli bwe yagambye gwe tebannamuloopa gwe tonnamuloopa eyo rate yo nawe ogenda omuloope gwegenda naawe omuloope omusango nagwo bagutuulemu ono ye yaloopye naye mu nkola eya bulijjo ey'obuntu bulamu yebwesse Luganda gwe naawe omanyiddwa oli muvumi kayingo nate gwe bakuvumako naawe noddukira mu ki noddukira mu mateeka mukyase Luganda mukyase Luganda olumunze mbankusoose mbankubaze tekigaana gwe singa nziba akacupako kano nenkabba tukwatagana notantwala ku kooti mu mateeka ate nze nobba essimu yange nze nontwopa era nawe osobola okujja naera naawe nondoopa tekigaana nawe wadde gwensoose nange nsobola okuwuloopa omusango omulala nange nsobola okukuloopa tekirina buzibu tekigaana bantiisizza dda nti abantu bonna abakola obuntu bagenda kukwatibwa kisinziira nalongo kitone alabika yadduse eddaali eyo gundi nakasongola ye yakola ki andi baga nti ayogerako yayogera ku kipo kye ayogerako bw'obuntu nga wobulaba oba wayogera ku muntu nalongo yangamba erisiti eri endless anti kisinziira kyewayogera kisinziira kyewayogera n'oli interest gyakuliramu bantu 10 musobola okukola ekintu oli nalandukira ku omu naye nga bantu 10 bakikoze oli naafiira ku omu Shalom mumanyi bulungi Shalom mumanyi bulungi bwagoberedde mumanyi ekimala yamuloopye omumanyi full figure Jennifer Nakangobi oyo yamuloopye omumanyi Jennifer Nakangobi kyeyamuloopedde wakitegedde okingambye nti agamba hate speech sinasobola ku charge sheet naye enkola y'emirimu bano ababiri g'ogiraba otya ekibadde kitambula kira akantu kabadde katambula katya no wano ku social media tubadde n'enkola nga gye bayita friendly fire eyo ebadde etambudde getambula era abantu bangi kati n'omwe ebadde nti tebadde nnyo kuloopa tebaddemu nnyo kuloopa nga ye bwasse Luganda ne mukyakalanamu ne mwewa era bato tubali tuziraba zibadde zibeera wano ffe ne tubeera tugukumamu naye edda twabeeranga n'abaana nga muzanya niyo lumukonako ye nadduka naloopa naye nga tobwedda naye akumubwedda kukuba kati bw'omusinga ensumika yes kati olina okukola saaki abaana tolina kuzanya nabo waliwo abantu bolina okwesonyiwa noba nga tozanya nabo nogamba nti gwe tujja kukubwata okaabe otuloope nga mumudi you isolate tozanya naye kyekisinga togenda mukuba akuloopa ofune bizibu muleke gwomuleka bw'okuba ng'osirika bw'okuba ye ng'osirika kisinziira ne enkuba bw'oba respondinga efaanana etya badde osobola okwogera naye ng'ostatinga facts bwe ziba nga gye ziri osobola okwogera mu ngeri nalinawe yeegaadinga mu ngeri yeyeegaadinga moso obutogera mannya ga muntu ng'oyogera toyogera mannya ga muntu ekirala nga
waliwo kye baŋŋambye mbwe eyo kodi mwagiyize bano abavumi obulungi ayogera musajja yenna musajja yabijja bannange musajja alina omutuli gw'emugulumbe gw'ennyindo bano akakazi kampi kakoze emikono naye nga ekifaananyi omulamuzi watunula waati we bateekawo wali omuntu ng'ekintu kifaananyi ayambalira ddala akagatto ye tikitooko mwambi tegusula bakutulako ne bavuma oli n'akuvuma nga teyogedde linnya mana tikitooko n'ateekayo n'akuteeka waggulu wali ng'ebivumbi byonna biggwa mugundiyo kasita ebigambo obiruka mu ngeri yonna ng'etegeeza nti obadde otegeeza tegusula omusango gukwata kyekimu kasita kubanga tugwe kyoboogezaako abantu bategeere bw'oyogerako nti njogera ku ganja kati nga gw'ogamba ganja musajja musiraamu ategako akakofi musajja ayambala akakofiira k'abasiraamu musajja akola ku Channel 4 musajja bw'ati kati abantu bagenda obigatagata nga yeye era gukwata butereevu musango gukwata butereevu tolina oguwonera kati bino byokuvuma ng'abantu nga twekwese muli tebikuyamba okuggyako olina kwogera nga oli mukugu nnyo ng'oli talina bwabigatta nti ogamba ye pozi guno omusango maximum gye bamyaka emeka simanyi bulungi mbadde sinakola ki sinanongereza bulungi myaka gye basobola kubanga basiba kubanga hate speech ne musango gw'amaanyi musango gw'amaanyi munene ngatontiisizza nnyo musajja wange Shalom hate speech naye nga point eri nti oli anasustaininga omusango ogwo nti ono yamuvuma yali hate speech namusanze alina vidiyo nga abiri yazindaze nanga wano yanvuma na wano yanvuma anti okuvuma ne hate speech birimu enjawulo omuntu okuvuma n'okugamba nti hate speech nti nkuvumye mu nd'ekigendero ekyokukyaya ddala ebyo byanjawulo waliwo avuma katera kigendero kikyayo yabadde anyize bunyiizi lwa lumu omulamuzi akiraba anti kati tubadde wadde nze naawe ne tutabuka ne tuyomba ne wabirawo ne tuyomba n'onkumira live wano n'okakola era osogamba nti bwali busungu twayomba ku ssaawa 10 nenjira nengenda ku show ne mukumira nga dakiika 3 wadde tekikuggyako omusango n'ekibonerezo kikendeerera ddala wanjawulo gwo okumala emyezi ng'esatu ng'omusajja ovuma buvumi ekyo kyanjawulo oba okigenderedde otuukirize kyogamba yes kati intention yo etunuulirwa nti mu criminal matter yonna batulina ebintu bibiri one kibayita actus reus ngenda kikunyonyola ekira kibayita mens rea mens rea ye ill mind nti wakigenderedde n'otegeka n'ebigambo ne kamera n'ogiteekawo n'obuzindaalo n'oteekako ne bagamba 1 2 3 start n'oyiwa n'omala n'oeditinga n'okweditinga n'osuulayo n'omala n'ogamba mbu tekikumalidde n'omulundi ogwokubiri n'oddemu n'ogwokusatu n'ogamba bireka tebyamuluba tebabiwulira n'okyusaamu mu bigambo n'oddamu n'omulundi omulala ekyo kiraga walina ill mind nti ebirowoozo byo wali obiteeseteese otuukirize result desired effect ya kwonoona linnya lyono kyekiba kitegeeza kyanjawulo n'okububa nti lumu nali ku sho ne mbyogera ne lwali lwalumu ekyokubiri kubanga bw'obirowooza mu bwongo ogwo si musango mayindi yo bwebeera ill ogwo si musango singa olwaliro ndowooza nti genda kutta omuntu si musango kuba kikyali mu bwongo obwo tolina musango naye gutandika okufuuka omusango ng'otandise okuteekateeka ofunye kamera ogikyaginze oleese obuzindaalo otaddeko kati opreparinga actus reus kwe kukikola wakikoze otya wakikoledde mu mbeera ki muwakikoledde kyekiri nti oba busungu omulamuzaga alabika kyekya Shalom nti waba yagirira mu busungu ng'alinnye era ne bapima nti okusinziira bwe kiri ono yakikolera mu mbeera eyo kati bwe buzibu byawukana nti ono akigenderedde n'ekirala kati ne bamala ne bazuula ne cause kyekyaleetedde ono okulumba oli kati cause abansinga bagirabira mu layini ate etali ntuufu mu mateeka cause buli lwokola ekintu
nene batuzuula nti omusajja wali omubanja omusajja yakwanira omukazi muli kugwa kibanja iyo koze eyongera okulaga omulamuzi nti wakigenderedde kuba causation kiraga omulamuzi nti wakigenderedde kubanga yakwanira omukazi yakubijira ekibanja yabba pikiyo oba mwali muyombyemu mulwanyi kireeta omulamuzi kyanjawulo n'okugamba abasajja tebayombangako kyekyabaddewo kati olina taliko okugamba nti walabika waliwo ekitali kituufu kati causation kyekyakozinze ekyo kyaleese ono okukola ekyo nakyo bakitunulamu kiyambako omusango nga batunuulira ebintu bingi kiyambako omuntu ogamba nti yakikoze agenderedde abagamba nti saawa eno nti for example waliwo abavumi baddala badde bavuma bagamba nti ate gavumenti ate bwe bakwatwako gavumenti yabawa ebbeetu kikuwasiza ono ate ono alina abantu be ensonga lwaki bamukutte yavumyewo kato oli avumidde okitunulamu otya tosobola kiruling out nti waliwo abantu ba gavumenti abavuma kubanga ayamuwabidde omukyala full figure Jennifer Nakangubi presidential advisor yes kitegeeza ali connected ali mu office nene asalawo ali mu office enene kiba kitegeeza kati oli bwagamba nti alina powers kubanga kati gwe bwogenda ku polisi noyimira maaso ga OC nange n'omuntu omulala si bwe kiri nga presidential advisor atuuse enjawulo ebeerawo kiriyala enjawulo ebeerawo ebeerawo ddala Sharomu agenda kivaamu kitya kino ajja kumala yakiveemu atya kuba kati saawa eno okusustaininga omusango ogwo si kyangu si kyangu nti ekigendererwa kyali kya bukyayi nti bwali busungu si kyangu kubeezaawo musango ogwo gujja kutuuka maaso era guleme gujja kulema ate ono wayongeramu nnyo amaanyi kuba yabadde awera mbuki nti ono ekitono ennyo ajja anti amateeka weegali bwe kubanga omusango gwakusiba myaka 5 ono ne bw'aba ndi tasobola kugamba mbwa maximum ga 5 kati oli tasobola kugamba bagenda kusiba 18 bali bakusibyeko seriously bali bagezezaako kusiba okola ki nga bakwegezezaamu bino byabufuzi ebyo byambaddemu ne batukwata ebyobufuzi ebyokwekalakasa sikulabangako abatembeeyi simu yekera yali gwe protest yomutembeeyi gatulwanira bayekera yali gwe ate mbeera mabega mbeera ku kyoto mirundi 2 akatambi nja kakulaga notekawo embeera akusigwako ate wekka nenkakwata ne poliisi nga poliisi enkwata ntwala ku CPS ne bakwata mubitegu nga sikalabangako toyagala bwagazikala obwabalala ng'obulaba sikulabangako toyagala bwagazikundaba ntegemu tegusuula arrested by police of Uganda abajja kundetera ng'oli motivation speaker zo teri nga gwe bakwatirawo gobera ali si kumusa 2 nze ndi opposition sebo buli opposition bamukwata abeera candidate wakwatibwa sawa ina bakaba today wano kino ekintu kigenda kukivuunuka kitya kuba waliwo ntisiriza nti nze akukyaza noyogera ebigambo nange bankwata ntidde nga tegwa ebigambo gwe abeeyogere nenkugambako neweekalaba ndekaze njogera ebigambo byange nemaleyo abamu netubagayo nene omukazi we owolereza oli leka abaleka yakusasudde leka njogera ebigambo byange mbimaleyo awo kakateza lwaki baba banteeka ku nninga platform yani yange Megatron ani editinga kati waba ayogedde ebigambo byonna nga bivuma nga mbijjamu ze sigase eki anti kati gwosalawo oba oyingirayo emyaka 7 oba sitology esonyiwa kati kigwosalawo kati tugenda kukola tutya tetukoledde mu kutya abantu bakole ebikolobero tuleme bagambako bantu batuvume tuleme bavumako ate wali buzibu teriyaganye badde bifulumya n'ekikulu kubyogerera
kuba oliba muwabira luli naawe ne bagamba wakikakasizza ono yagambye tegusulwa busezi kituufu musezi ndia namulaba n'essanja namulaba atambula eyo kale oyina ku bujulizi bw'oba tobuyina toyogera bigambo kitegeeza obadde obibuusabuusa gwe ate nogenda maaso n'obipublishing naye ensi eno egenda bbeerawo eti abaana n'ebyana ebyanda bibolo ebyana bibolo Shalom kati kyana yes kituufu yasibiddwa tugenda kivaamu kya tunaddamu okwogera yayuyiza nawo tulina okwogera kwa gwe mulimu gaffe okwogera batasobola kubanga boogera naye waliwo abantu betulina okwewala ekitegeeza Shalom alina okwesonyiwa fulufiga bulamu bwe bwonna okuwona bino kati wanaamuvumako kyeŋŋamba noono ayinza omutwalira naye mu kooti namuloopa ne bagugaana buganye naye nga abuloopyera naye presidential advice osobola omuloopa yosobola ne bamukwata bangi babasibye ba presidential advice ojjukira olutalo olwaliwo nani olwa Namere ne fulufiga lwaggwera lwaggwa lutya bwe lwakulaga ki anti baali banene ku banene kati ekyo kitegeeza nze bwe banvuma ngenda kusirika sizzaayo naye oloopa judiciary n'ogiraga ekooti n'ogiraga ne bamanya weegwa ng'oloopye kaso industry yaffe eno kati ogirabawa kuba kati tuli mu kutya egenda ekula ku speed ne walina okubeerawo freedom of speech anti engeri gy'ojjawo ebintu grounds ziri nnyo oba ttaano kwosobola okuwa defense kintu kikulu anti oba olina okuwa defense one kwegamba nti byenayogedde bituufu iyo ne defense saalimbye saalimbye bituufu two nabadde mpa expert opinion katono nnyo for example nkuvumye nti togusobola ayina obugulu kati ngenda kakasa nti bamuleeta mu kooti n'alaga obugulu bwe bwemba ngamba ze nkakasa ayina obugulu challenge gy'olina kwe kakasa nti obadde toyogera bwogezi nga tolina kigendererwa kirala kyakutyoboola oba olina akagulu akatono nga akatono mba nkutyobodde anti kakati lwaki okwogerako lwaki okalagaba nti ekigendererwa kiri ki oba onyoma mukama katonda yakutonda n'akaguluko no kasaba pima ekifaananyi nga kyabadde kyakutyoboola kukyayisa bantu ne bakitwala nti obadde n'ekigendererwa ky'omusajja kumulabisa production warrant eno bagigaba ddi kuba gye tubadde tulinda Shalom afune naye bituweeka bitabuse production warrant bagigabira condition emu oba bbiri ekooti eyamusindika eruzira olina okulaga nti olina probable grounds probable grounds ziraga olina okukakasa ekooti nti grounds z'olina mu ngeri bbiri one omusango ogwo one olina obujulizi obumala oba olina grounds ezimala okuwangula two olina okulaga nti waliwo obwetaavu buyinza kubanga busobola okuba bwa bulwadde health ate olwo bamututte mu lwadde atasobola kujjanjabibwayo eri ayina kuba tulina gye tulina okumutwala jjanjabwe tuba tusaba ayanguwe kino omulamuzi yakola ku good Brian White yasooka n'amuzaayokko bamujjanjabe ate kati tusobola okujjanjaba yes ekirala nga akuwaabidde aluzinze interest nekyo kikola mu civil cases bweba criminal matter criminal case musango munene okuvumako ayinza okuba simanyi bwe babitabudde sinasoma ku charge sheet kusinziira bwe bagamba naye kitegeeza nti bwe gubeera naggomola then kiba kitegeeza kizeemu obuzibu bwe guba civil oli asobola okuluzinga interest obanga ekintu mukitereezezza abadde amanja miliyoni 10 zisasudde nekambuuze lwaki ebintu bino omuntu muba temutuula ku mmeza netatuuka nnyo ku kooti omuntu n'akuvumamu n'omukangamu n'omwetondera yalibadde enkola era kooti etera okugamba nti mbadde ne mutuuka mu kooti misango naddala gino egy'engasi civil
omulamuzi amanyi okugamba mugende wabweru musooke mwogeremu wemulemererwa nga yakitulamu nga yakitulamu wama nina omusango gwali gwa Kamaali bana abaana bali batematema taata waabwe olw'ebyobugagga kakati ng'omukyala agamba njagala bino n'omusajja agamba bino nze sibikuwa omulanzi agamba mugende waki temutuula ne muteesa n'abakozi b'akantu nze kasabanga nti bonna bagenda basiba banza siriimu naye kitegeeza oteeka obaine bye wayogedde oli kwatandikira tewatusibira obwereere kibaamu omuntu ng'alina busungu wabeeramu ebyobufuzi tegusuula n'agaa tegusuula era bibaamu wabeeramu ebyobufuzi era ekyo kisoboka lwaki gavumenti tetuyambako ku nsonga eno erwa tuba ne tutuulanga simanyi nakumanya gavumenti neesalawo negamba kino kirina kutambula bwekiti no kyendowooza naye bamuteeka oba wali ovumyeko tolina kusiba munno kyendowooza mwevume biggwe kyendowooza ekyamawulire gabadde n'ebizibu bingi ne kino ekintu kya social media yatandise kati ndoza bali babadde ne basooka ne bateekawoko tribunal nga yetunya mu nsonga ezo nga temala agendera ddala mu mateeka gennyini waggulu eri tribunal eyo nesooka etula mu nsonga ezo ndowooza abakulira social media bebaani sibamanyi nendaba abaho yali mu batikitoka anti bebo bonna kyegaza kugamba batiktoka okimanyi tetulina kibiina kyetutwalafu kati tiktoka YouTube Facebook aba social media fenna ndoza twali yakozemu ekibiina ekyo kyali badde kituyamba bintu bingi naddala okulwanirira ebintu ng'ebyo yatugamba nti okusinziza bakitteko tribunal otuna tufunye obuzibu tusooke mu tribunal bwerema tusobola okuba nga tweyongerayo kati tekisobola kulema tuba baluganda nti mwami tegusuula oba wampisizaamu eggaali nange nenkuvuma netwevuma nenkuvuma nonemererwa kati wetutulagamba nti sakoza atudde kasuku atudde ntambi atudde baani kiki mugira yes ndozo kyali badde n'amakulu bwe biri mu mulyoke mweyogaba olaba abakozi bw'ofuna obuzibu ku mulimu toddukira mu kooti butegera osooka mu tribunal kati n'esooka ezitulamu ensonga bwe ziri mate mulyoka mwezoyongerayo kontenti wa Shalom abadde akuyisa ati ani kontenti wa Shalom abadde ako Shalom nze ng'omuntu ndi mukwano gwe ekirala mutwala ng'ali fair lwakuba entalo zino eza social media nambaga nti asobola okuva out of the blue n'avuma omuntu gwe nga takuvuma tasobola kuva out of blue kiba kitegeeza waaliwo okusowagana nga te neyamuwabira amanyiddwa muvumi wa Lulango naye amanyiddwa muvumi naye waliwo abuuza n'agamba amanyiddwa muvumi wa Lulango bwe yali akuvumira tanvumangako naye nyinza okuva gasifunangako togwanga sigwanga mulayini ye nesawo eno jajjikwamu sigwanga mulayini ye naye kyegeza kugamba nti bino bya social media bonna beevuma n'olwekyo ndowooza oluusi kiba hashi twali badde n'enkola y'okusooka okwogera n'omuntu gwe kenyini omukubira gwe kenyini omukubira n'omugamba ondabye wano kontenti kino na kino si bituufu genda obijjeyo n'agaana gaana obijjeyo bw'agaana n'oinvolvinga abantu abalala ababasingako nti omusajja mugambye agaanye kyekiri kyengamba nti bwe tuba ne kitugatta kyali kitwanguyidde nnyo ate nekibeera ddala mu mateeka yusi nga abayimbi n'abalala balemeddwa okukwatagana bakola ebibiina n'ekibiina ne kiba nga balina ebibiina bingi ndowooza kyekiresa n'obuzimu ba YouTuber kati buli omu amanyi w'amaanyi kyabulabe ne tulina okitera ddala ekigendera mpaka mu mateeka ng'oli talina bwakizalawa tribunal emanyiddwa eri mu mateeka mufuna omukulu yabakulira sekutale yoono nga kiri mu mateeka ne kiba ng'olina okujja obitebye naye nga luzira ye Nobert naye gyali ali ku misango gye ye bagenda muleeta I think nca naye balamuzi bageze mu gundi bamulese bagenda muleeta agire bandowooza muvugwa mbuvuzi abalamuzi naye batabaawo bakuleeta naye batabaawo bakuleeta tebatabawo ki omulamuzi naye watabaawo bakuleeta
bakuleeta ne omulamuzi n'agamba tabaddewo. Omulamuzi era taliiwo kuba bo naye baŋŋambye gye bali babayisa bulungi. Mubeere mu keesi okujjako keesi ezeetaagisa nga zeetaagisa naye abalamuzi abasinga bawumudde okujja ku special notice. Bakomawo ddi? Date sigimanyi bulungi, sinategeera bulungi date. Naye batwala ebbanga nga tebaliiwo. Nyendezo bayinza okukomawo Mugambe January. Mukulu gyali Christmas agenda kuliira eyo. Naye era kkooti zituwola ku misango egiri special. Kati bakwata ssaawa ne babateekawo. Batya? Ne bakwata Mwami Tegusooli bakuteekawo. Anti kaakati we wali ekizibu ekyo ekinene. Kuba toyinza bw'omutwala mu kkooti. Toyinza bw'omutwala mu kkomera kubanga. Aba takuteresa ku poliisi. Poliisi w'olina okubeera. Ate nga bagamba olina beerawo essaawa 48. Okanda binyumya naye nga okanda kola ki? Batagamba 48 bakutaddeyo. Saana 8 ge mateeka era bye bigambo bikomaawo. Nene wiiki 3 basobola okukwata wiiki 3 nga waliawo wafanda. Kati omuntu weegerereze nnyo ebigambo byeyogera ssaawa yonna bakussaayo bakuteekawo awo n'obeerawo ne wiiki 3 n'ozimalawo. Bw'oyoza tooyi bwe bakuzza wali bwe bakuzza wali. Kati fayiro bayinza okuba tebanagisanctioninga naye kati yovala baali badde bateekawo bondi. Bondi yeyamba ebintu ng'ebyo nti bakyanoonyereza ogira oddayo tujja kuyita naye osaasobola okulaalira ne bagamba tukyakunoonyerezaako. Ododdeyo mu komiti ogenda kutabulatabula. Ogenda kutabula gundi kwayo. Otisitisa abajulizi okola otya. Kati beerako wano. Ogira obeera. Oba si kyekyo tukuyamba buyambi oddireyo mu bantu bagenda kugaga ejjambula. Tetwagala bakutte. Ogira obeera wano. That aside nga tumaliriza Chosen Beki Mukulu wagira. Yajjidde ku lyato. Byakunyumidde. Nalabyeko katono. Namulebe wali ng'ayita ku lyodi. Wamulabye ng'akoona dansi. Ku lyodi. N'ayigirawo. Omusajja yagambye bamwogeredde ebigambo ye tagenda kusiba muntu. Ne mmwe mwogere omukazi kasita yamwagala. Anina. Ne ndaba abaana aba Chosen Beki ne Amiri bagambye we have got a new dad. Tufunye taata omupya. Buli baba mugjeeko kikirizibwa amateeka. Omukulu yenkana ate. Ani? Omukulu omwana. Baana bangi. Bangi? Alina abaana bakasi bana. Bana naye bonna yabataddeko ebipande ekiwala ekito. We have got a new dad. This is our dad. Omukulu yenkana atya? Omukulu tula myaka nga 6. 7 awo. Ne oli asigala biological father waabwe. Kiwa kirabyo kuba bakyali bato emikisa giba mingi nti bakyalina okubeera ne maama waabwe. Kati maama alina obuvunanyizibwa bwonna. Aba n'amaanyi mangi ko aba n'advantage. Omukwano guno ogulaba wa? Ogulwa? Chosen Beki ne Sekaji. Tosobola kumanya. Omukwano guno ogutaba muyinza ogulabiraawo ne bawangaalira. Naye nga beeyogere bantu baboogeredde ebigambo. Abo just tebalina makulu. Tebalina makulu. Ensaalwa. Nugu yegini. Ne basobola okubeerawo bonna ne bakola ki? Ne obufumbo ne bugendera ddala mu maaso. Ate g'omanyi otya nti banaamala bbanga ki? Ne basobola okubeerawo ddala ne bakuza ne jubiri ya myaka 25. Obulamu ne butambula. Olwo n'obufumbo nga boogedde bayogerera Dr. Hamza. Bageza wa DC gundi kyefuga obufumbo bwa DC. Nalabyo nawandiise Qur'ani onawandiise Bible. Bagenzi wa DC. Wakala wa DC. Which is okay. Tebana buzibu. Obwa DC butuyite obwa DC bwe bogenda mugende wa registrar ne babagatta. Kale. Byebutege obwa DC ekiriyo byebutegeeraganyeeko byebyo. Nti sigala mu ddiini yo nange nsigale mu ddiini yange. Okay. Ne waliwo kati ng'eddiini ya mukulu ganja agajja mu Islam. Sisuubira bo simanyi bakitwala nti gwe sigala mu ddiini yo nange sigala mu yange. Gondi si musiraamu Sekajja. Yawanise Qur'ani ono nawanika Bible. Ewa DC ne kakati bw'ojje waffe nze ndi mu Katoliki omukyala alina kukyuka. Tasobola gamba mbu ataali bibye nange ndi byange. Ngajja namwe we mutyo. Boyina okukyuka. Naye ate wa DC buli omu asobola okusigalayo. Masigala mu ddiini ye. Tambula ne banaffe aba Bivo Organic Dr. Senjobe asangwa no Mengo okumpi ne Masengere. Namba isimu era mukubireko ku lw'endwadde ezikuluma olina sukaali, olina pressure, olina asthma, olina screen rashes, amanyo gakuluma, tuyina ka clove oil kajabera nga kuyambira ddala bungi nnyo. Ate gwe atamalaako tuyina tuyita wake up call zokoka ajja kubeera nga kuyambira ddala bungi nnyo. Olina kabooto ng'endwadde zonna kiwanga kikuluma, olina prostate cancer akutawanya prostate oyo tukuyamba tubanga tukuddaga tugamba nti no mmere eddagala endyayo okulwaza ndyayo okujjanjaba ate tukozesa mmere
bimera noba nga tukolamu eddagala etuma nga tukujjanjabira ddala bungi biva waddala biva ogadik waddala yajjanjaba mama wange yamujjanjaba endwadde nyingi amagulu biki yamujjanjaba n'abasajja ng'okuzeekuze mu myaka ebyo nabijjanjaba n'olwekyo biva organic mugendeyo emongo nabadde nina amabwa mu bulago olina kakebe ke yampadde nanyoddeko emirundi egi nkateeka wali waggulu ati ndi bulungi ye tensolite nabadde n'amabwa mu bulago ng'omusujja gunnuma nanyoddemu ebikopo ebi ku macalwaggulu nembanga ndi bulungi namba esimu eri amukubireko Dr. Senjobe ajja kubeera nga akujjanjaba toyingira Christmas mwabali ebwera ogwanga bwangu muyina endwadde semana nsanyalala omubiri semana bwentuula sirwa amagulu gannuma semana ntuula omutonde gunnuma oba bandoga buluzi ddagala weeriri bivugani kujja beera nga omusanga Dr. Senjobe asooka kukebera then after nakujjanjaba Muzere Megaton ge mannya mbadde ne Innocent Buso olunaku olwaleero musobe bulungi mwera